Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwala wa Asha Nava Namatova nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyinyi ddala ate nga munange gompya nkujukiza subscribinga onyiga wawali akadwe tuleta tuberenga tukwa notification ate nga munange olutalo omukyala Jennifer Furufiga lulanze lweyongedde okubeera nga lugenda mu maaso omukulu oyo gwe mulengera mu kifaananyi amanyikiddwa nga Eddy awangalira mu ggwanga lya Sweden ate nga muna Uganda wawado munange yakomyewo n'abuukira Furufiga nagamba Furufiga tasana na kutula n'abasoma Furufiga okumugoba ku media zonna munange ebe basingira ddala kubanga teyasoma tayina kyasomesa ggwanga tayina kyagamba ggwanga buli wabeera ku TV oba ku radio awemulabuwemuzi bamugobye ku media houses zonna lwakuwemula lwakwogera bigambo binene omusajja ayogedde ebigambo biyitirivu nnyo nkugamba tula kayira wuliriza emboozi ya Eddy Bannayuganda mwenna gye muli mwebala okusaba Jennifer Furufiga bazzeemu ne bamugoba ku media house oba ku TV gy'abadde yafuna akalimu wiiki nga 2 emabega. Jennifer Furufiga buli TV gy'agendako bamugoba ku TV ya SK Mbuga ne bamugoba ku Bukedde TV ya gavumenti ne bamugoba ku NBS ne bamugoba ku Spark TV ne bamugoba ku CBS FM ne bamugoba ku radio ya Balamu buli media house gy'agendako bamugoba. Jennifer Furufiga ekimugobya butabera na substance gy'agatta ku ggwanga kubanga omuntu omulungi tebamuyimiriza era tebamugoba. Jennifer Furufiga okukola kwe ku media house yonna kubeera kukakkanya journalism industry oba media fraternity. Nze nga Eddy ayagala ennyo media fraternity era media nga yeyanfuula kyendi mbadde mpulira amaziga okulabanga kuliko karakita ya Jennifer Furufiga ku TV oba ku radio bamuyite nti twagala munnamawulire oba twagala bannamawulire Jennifer Furufiga naye ajjenga munnamawulire mba mpulira amaziga neneewuunya abaasoma mu Uganda yensonga lwaki Uganda teyinaayo wadde professor lyakoze ejjirita oba ekikwanso omusajja alina masters Charles Senkubuge otuula otya ku seti ne Jennifer Furufiga agatte ki ku ggwanga era abamuwuliriza bafunemu ki TV zonna ne radio ze zibadde zijja zimugoba mwe mulowooza nti zibeera tezimwagaliza. Jennifer Furufiga mwannyinaze naye ekyamazima kiri nti si media personality kubanga tayina kyagatta ku ggwanga. Teri muntu ayina kintu na kimu kyayigira ku Furufiga. Alina ki yasoma nti banamwegombako kusoma ayina discipline nti banamwegombako mpisa mugagga nti banamwegombako kubeera mugagga. Nze ndowooza Jennifer Furufiga ayina kubeera ku YouTube channels ate era YouTube channels ez'abagwagwa so si YouTube channels zonna nti Jennifer Furufiga ayina okubeerako. Jennifer Furufiga mulungi mukuyimba kadongo kamu ebyaddala umuwa credit n'engalo nzimukubira nesi mulungi kubeerako kyayogera nti tuyige abaana bayige bannayuganda bayige. So nsaba Jennifer Furufiga otwala obubaka bwange buno nze nga muganda bwe tuludde nga tukwatagana twava wala tosaana kuddamu kwesembereza TV yonna sigala ku YouTube channel yo kubanga ekyamazima kiri nti oli mugwagwa toyina common sense naturally stupid. Eddy